أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل نقول بإذن الله تعالى واجتب الله سبحانه وتعالى من سورة النور آية ey'amakumi asatu n'entandikwa y'amakumi asatu mu emu. Allah yagamba: qul lilmu'minina. Ekigambo qul kitegeeza nti gamba. Qul fi'lu amr, kikola kyakulagira. Bwe kiba kisize bwe kityo nti qul, kitegeeza nti waliwo ayogera, waliwo alagira, ne wabeerawo gwe balagira ne gwe bagamba alagirwe. Qul lilmu'minina, nga bwe kiri nti ekikolwa ekyo kiri mu Qur'ani, ate nga Qur'ani kalaamullah, kitegeeza nti alagira ye Allah. Era mu kigambo ekyo mwali ne gwalagira y'oyo gwe yawa ebigambo bino abitwale gy'abitwala, nga naye ye mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kuba ye yakkirwako Qur'an. Naye baamutegeeza agamba ebigambo bino y'oyo yenna avunaanyizibwako okugoberera n'okukkiriza Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nga naye yaani y'oyo yenna ayitibwa nti asangibwa nti ku nsi nga Muhammadi sallallahu alayhi wasallam atumiddwa. Kuba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Allah yamutuma ila nnasi kaffa, yamutuma eri abantu bonna. Kati Allah kati yalagira, nga gwalagira ye mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amalagira agamba abantu si bonna, yagamba nti qul lilmu'minina. Agamba nti Muhammad sallallahu alayhi wasallam gamba abayitibwa nti bakkiriza. Omukkiriza yoyo yenna nga yateeka mu kifuba kye okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okukkiriza mbaka wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'ababaka ba Allah bonna. قل للمؤمنين
gamba abayitibwa nti bakkiriza obukkiriza bwennyini tasdiqun bilqalbi obukkiriza butebenkera mu mutima wa nutqun billisaani omuntu abaatula ku lulimi lwe wa tasdiqun biljawarih bukakasibwa n'ebiyungo by'omubiri gwonna bikyewe bakkiriza mu mitima gyabwe ne babyatula n'ennimi zaabwe ebiyungo byabwe ne bibeera nga ebikolwa byabyo bituukagana nabyo al-imaanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhir wa bilqadari khayrihi wa sharrihi abalina ebintu ebyo mukaaga nga mu mitima gyabwe mwebiri ne ku nnimi zaabwe nga kuyitako ng'ebiyungo byabwe bikakasa bye bikola ng'ebikolwa by'omumwagwo ebikolwa by'ennyindo zo amaaso go batuugo mikono gyo n'amagulu go olutolo n'omutwe gwo ng'ebikolwa byabyo bituugagana n'ebyo by'oyogera ne mu kigo kyo n'ebyo ebirimu bagambe bino wammanga atalimu tebikwatako atalimu abo alladhina yattasifuuna bil iman atalimu abo abatendebwa n'ekitendo ky'obukkiriza bino tebimukwatako wabula buli ayeeyita nti mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala alagidde omubaka we amugambe bino wammanga ekisooka amugambe nti yaghullu min absarihim bagambe abakkiriza bakkakkanye ku maaso gaabwe ghaddu albasar okukakkanya amaaso kwe kubeera nga hifudhuha ogakuuma n'otalagalabisa an ma haramahu Allah kwe kugakuuma n'otagatunuza kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakuziizaako okubeera nga gatunulako buli ayitibwa nti mukkiriza amaaso ge Allah subhanahu wa ta'ala agalinako obuyinza n'ebiragiro ayina wagakkiriza gatunule ate ayina wagagaana okutunula kyamugamba nti agakuume tagatunuza ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byamugaana okubeera nga agatunuzaako bingi biyitirivu Allah subhanahu wa ta'ala amaaso yagatugaana okubeera nga tugatunuza ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala buli kyonna ky'omanyi Allah yakitigaana okubeera nga ogatunuzaako yaghullu min absarihim kyova olaba nti olunaku olumu omubaka sallallahu alayhi wa sallam basahaba baali balina embeera ey'okutuula ku makubo ku mbalaza n'agaziiza n'abagamba nti iyyakum waljulusu fi turaqat mbeewaza okutuula ku makubo okutuula ku mbalaza baali bakyetaaga nnyo bamugamba nti ya rasulallah ma lana min majalisina nga twesanga nti ku buduuka bwe tulina we tulinoonyeza riziki tulaba nga tetusobola kubeera nga twewala okutuula ku makubo n'abagamba nti kyangu fa idha abaytum bwe mubanga muganye fa'atu ttariika haqqahu bwe mubanga temuyina okuggyako nga muteeka okutuulaawo amakubo mugawe Allah byabavunaana gye gali ne bamubuuza nti bye biruwa mu bye yabagamba omubaka alayhi salatu wasalaamu yagamba nti wagaddu albasar mulimu kino Allah kye yabagamba ekyokukakkanya amaaso tuli wamu ab'ebitiibwa ekigambo ekyokubiri bwe mubanga mutendebwa n'ekiyitibwa ekyobukkiriza wa yahfadhu furujahum bagamba abayitibwa abakkiriza bakuume butiribiri obwereere bwabwe etteeka lino lyeyawulidde basajja bokka abakkiriza be bayitibwa bamuminiina kyekiraga nti lyeyawulidde basajja abakkiriza bokka olw'ensonga nti mu aya eddako Allah ati yaleeta etteeka ng'agamba abakyala ekyo nno Allah subhanahu wa ta'ala kyabalagira okukuuma obwereere
okubukuuma kwebyo Allah byabuziizaako muki mina zina obwerere mu bukuume buleme kubeera nga bwenda wal istimuna mwe muli okwejjamu amazzi mukuume obwerere bwammwe wayahfadhu furujahum mukuume obwerere bwammwe okubeera nga tebulabwako atakkirizibwa kubeera nga abulabako wayahfadhu furujahum kubanga waliyo Allah bakkiriza okubeera nga balaba ku bwerere bwammwe mu bukuume kubatakkirizibwa kubeera nga babulabako wayahfadhu furujahum Allah yakomekkereza agamba dhalika azka kyembalagira mu abakkiriza azka lahum kyekisinga okubeera nga kyekirungi gye muli kyekyebbeeyi gye muli inna Allaha khabirun bima yasna'un mumanye nti Allah muyitirivu wa bukeekufu kwebyo byonna bye mukola mu aya eyo abakkiriza Allah balagidde ensonga mmeka ensonga bbiri esooka gaddul basar eyokubiri kukuuma bwereere tiyakoma ku ekyo wa qul lil mu'minaati ate gamba abakyala abaki bw'abanga mukyala nga mukkiriza mugambe nti yaghdunna min absaarihinna abakyala abakkiriza bwe muba nga mukkiriza Allah ne mukkiriza bamalayika be n'ebitabo bye ne bannabbi be bonna n'olunaku lw'enkomerero n'okugera kwa Allah mubagambe yaghdunna min absaarihinna bakuume amaaso gaabwe obutagatunuza kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yabaziiza okubeera nga babitunuzaako amaaso gaabwe ekyokubiri wayahfazna furujahunna mubagamba abakyala abo bwe babeera nga ddala yattasifuna bil iman babeere nga yahfazna furujahunna babeere nga bakuuma obwerere bwabwe aya gyegera mu maaso wala yubdina zinatahunna nga kyeraga mu maaso olaba nga awantu waliwo ebintu bibiri Allah abiragira abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakyala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala khabirun bi'ibadihi yasinga okumanya yasinga okubeera omukeekufu ku baddu be kibasobola ne kiribatasobola okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala kyeyali abalagira nti yali akimanyi nti kizibu okukakkanya amaaso si kyangu n'obeera nga amaaso go tegatunuzza ku bwereere Allah bw'atakukkiriza kubeera nga okugatunuza n'okuuma amaaso go n'otagatunuza ku bakyala bakunamye n'okuuma amaaso go n'otagatunuza ku firimu za buseegu ng'olaba obwereere bw'otakkirizibwa kubeera nga obutuulako obwa mukyala wo obwabalo Allah yamanya nti ekigambo ekyo kinene okuggyako ng'abateereddewo way out we musobola okuyita okutuuka ku ekyo munene bw'ensonga eyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatteerawo amakubo mwe tusobola okuyita tutuuke ku kino Allah subhanahu wa ta'ala kyatulagira kubanga eno order wal amru yahdudu alwujub n'ekiragiro Allah bw'aba akireese kiba kyabwatteeka si kyakyeyagalire ya rabbi tunasobola tutya nga watutondanga amaaso tugalina n'otutonda nga obwerere tubulina bulamu bukola tunatusobola tutya okubeera nga tukuuma obwerere bwaffe n'okukakkanya amaaso gaffe omubaka sallallahu alaihi wasallam n'atuwa amagezi okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala atulagira bino n'atugamba kitukole kino okusobola okubeera nga tutuuka ku ekyo Allah kyatulagidde omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ayuha shabab abagamu abavubuka man istata'a minkum alba'atan falyatazawwajun abagamu abavubuka ab'obuwala oba ab'obulenzi awulanga mu mubiri gwe nga mulamu kimu bw'abeera wa bulenzi awulira mu mubiri gwe nga mulamu
n'ayogerako ekyokubiri ng'ayina waasula ng'asobola okusulawo n'omukyala. Awulamu mmwe mbavubuka ng'ayina akalimu k'akola mulamu wa mubiri, ayina n'akalimu k'akola afunamu 5,000 ng'asobola okusuziryako n'omuntu owookubiri. Awulira ng'ayina akalumu k'asulamu k'apangisa afuna ensimbi esobola okukasusa buli mwezi, nga takyasobola kubeera nga akabeeramu obwomu wabula ng'ajja kunoonyaayo malaaya gw'aba ayendako asobole okukuumirako obwereere bwe, asobole okuwoweera. Man istataa'a minkum albaa'atan. Awulamu mmwe abaana ab'obuwala ng'embeera gy'olimu tokyasobola kubeera bw'omu wabula ng'ojja kusigala ng'owankawanka okubeera nga ofuna omuntu atebenkeza omubiri gwo. Man istataa'a minkum albaa'atan. Ebinno byammwe si bizibu bw'oba ng'oli wa buwala. Allah subhanahu wa ta'ala takuvunaana kubeera ng'olina baa ey'okulabirira omwami. Allah takuvunaana kubeera na baa yakubeera ng'ojja kusuza omusajja. Takuvunaana baa yakubeera ng'ojja kubeera nti ojja kubeera ng'ogulira omusajja obuliri. La, wabula gw'oli wa kutwala butwazi ofune w'otebenkereza omubiri gwo. Man istataa'a minkum albaa'atan falyatazawwaj. Omubaka sallallahu alayhi wa sallama oda byapaka si byakiyegalire. Oli mulamu wa mbiri, olina akalumu mw'osula kalimu obuliri bwo, obuseppiki mwebwe lina sowaani, ebbeeseni y'omweri kuba tusuubira nti onaaba. Osobola okukasasula omwezi ate ofuna 5,000 z'olya. Falyatazawwaj. Kuggwa okuwasa kya bwa tteeka. Yongerako ekirala mu mbeera emu eyo gy'olimu olaba nga tosobola kumalako omwezi okuleka ng'obaddeko n'omukyala. Olaba nga tokisobola kumalako omwezi okuggyako ng'oyenzeeko. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala jjukira nti yaggamba kakkanya nti amaaso go okube n'obwereere bwo. Falyatazawwaj bw'afaanagana bw'atyo Allah kugamba nti oyagala toyagala noonya omukyalo owase. Bw'oba oli mukyala nga bw'otyo bw'ofaanana falyatazawwaj, funa omwami omufumbirwe ogenda obeere gy'ali nga bw'ofuna obwetaavu olina w'ogenda okubumalira. Lwaki? Omubaka yagamba fa innahu, ekyo kyembalagira ekyokuwasa n'okufumbirwa kyekijja okubatuusa. Fa innahu agabbu, teriyo kikkakkana maaso, teri kituusa ku ekyo Allah kye yatulagira mu surati Nur eky'okukakkanya amaaso gaffe. Fa innahu agabbu lilbasar, okuwasa n'okufumbirwa ye kkuba erisembayo okubeera erya waggulu omuntu mwayita okukakkanya amaaso ge. Fa innahu agabbu lilbasar. Ekyokubiri wa ahsan, teriyo lukomera, teriyo kkubo ly'oyinza kuyitamu lyonna kubeera ng'okuuma obwereere bwo. Okusiba tojja kusobola e Uganda, tojja kusobola okwekulisa, tojja kusobola. Wa ahsanu lilfaruj, omuntu anaasobola okukuuma obwereere bwe y'oyo ajja okufuna omwami afumbirwe. Ayogera ye mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, oyo Allah gwayogerako mu Qur'an nti wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Omuntu yenna ayagala okukuuma obwereere bwe teriyo kulimba, oteeka okufumbirwa, oteeka okuwasa. Fa innahu agaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj. Mu hadiisi eyo omubaka yatuwaayo amagezi amalala mujja okusanga nti mazibu nnyo wano ewaffe. Faman lam yastati' fa alayhi bisawm, atasobola mu mmwe fa alayhi bisawm,
mukubiriza yekwata nnyo ku kitibwa ki ku kitibwa okusiiba fa inna lahu fihi wija bw'abeekwata ku kusiiba ajja kufuna okukola kutya okuwona. Lwaki? Okusiiba kukakkanya omubiri ne kumalamu amaanyi n'obeera nga mwana wattu embeera gye wandifunye ng'olina amaanyi olidde bulungi omubiri ne gutandika okubeera nga gutabuka bw'onaaba osiibye embeera ejja kubeera ng'ekola etya naye ilamata ibada wa anta tasuumu omwezi ne guggwako n'okwata ogwokubiri ng'otuula n'otambula mu takisi omwezi ne guggwako ng'otuula n'abakyala bali obwereere wataddayi annaka tasuumu otudde wakaawo omuvubuka opangisa anta tasuumu osazeewo ontojja kusiiba nga neiba waafulumira mu ttawulo muyisiŋŋanyiza ku kinaabiro asika ettawulo mu mabeere ekuba mu bisambi oli ku muzigo oguddako fa innahu bihi wija nze nsiiba wiiki neggwako n'okwata ey'okubiri n'omwezi ne guggwako n'okwata ogwokubiri omwaga ne guggwako n'ova awaka n'ojja e Kampala mw'otambula mw'ozungira abakyala buli bw'otulako empale ziri bweru ebisaabi biri bweru amabweru gali bweru oli ku ki mbw'osiiba embeera eyo eyinza okuba nga hadiisa erimu ebitundu bibiri ng'ekitundu ekisooka kikwata ku ffe bannayuganda n'abatufaanagana ekitundu ekyokubiri kiyinza okuba nga kisobola mu da'wat al-islaamiya gyekiri kisoboka osobola okuwangalira e Makka oba e Madiina ng'osiiba osobola okuwangalirayo nga wadde tosiiba naye obwezi ne bukulema n'osigala ng'obwereere bwe obukuumye ng'otuukiza Allah kye yatugamba limaatha kizibu nnyo okusanga omwana ow'obuwala e Makka ng'atambula bw'omu akulungira osobola okumugamba nti Zainabu ng'onyirira kizibu atambula na kitaawe atambula na mwennyina ye mwennyini akutya naawe omutya kuba naakutegeera bajja kukukwata bajja kukusiba si kyangu kyakufuna wogenda kufuna wogera muwengerako loogi tewali osobola okuwangaala omwaka n'okwata ogwokubiri n'okwata emyaka gyo10 ng'okumya obwereere bwo naye fi dawlatina haadhihi wogenda okumwogerako wa 2,000 wala Uganda 3,000 man anta gwani nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba zuyina linnaasi hubbu shahawati minan nisa Allah yakutonda oli mulamu omubiri gwetaaga omukyala gwetaaga omwami ate omuwala atambula bwereere onaatuukiriza ddi Allah kugamba nti amaaso go gakuume onaatuukiriza ddi okugamba nti mwana watta obwereere bwo bukuume abavubuka mbeera ya jahiliya mbeera si ya buyivu si ya busiraamu okubeera nga twekwasa nti ojja kumala kuzimba ila mata bameka abatuuse mu myaka 5 nga tebazimbye ennyumba bameka abawangaalidde mu mizigo emyaka 2 ali mu muzigo nina omuddu ayina abaana bagenda mu 8 ne bonna bazaalidde mu muzigo luvannyuma lwa myaka 2 waafunidde akayumba bw'osubidde gizimba ddi bannange kyabwa tteeka okubeera nga tukuuma amaaso gaffe n'okugakkakanya n'okukuuma obwereere bwaffe tekisoboka ku mwana Adamu okolekanga ku mwana Adamu ayise mu kkubo eryo mbaka sallallahu alaihi wasallam yatuwa yatugamba kubeera nga tuwasa tufumbirwa tuwasa lwaki kubeera nga tufuna ebintu bimeka 2 mu ebyo Allah byatukola atya byatulagira mu Qur'an غض البصر وحفظ الفروج ekyokusatu Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda abaami n'abakyala zuyina linnas hubbu shahawati minan nisa wal banin mwagala abaana bw'osanga ng'omwana Adamu musajja mukulu
nenga ye omwana si nsonga gyali omanyanga nti obumbu bwabwe buliko ekikyamu. Bw'obeera mukyala nga tofaayo emyaka gimugendako naye nga talina baana balabakaawo, manya nti oliko ekikyamu. Kuba omuntu omutuufu ali ku mbeera ye ey'obulamu, Allah yamutonda ng'omubiri gwe mu bulamu gwe nga yeetaaga ekiyitibwa omwana, huwa albanin. Omwana eri abasiraamu kya bbeeyi, kubanga yemu ku investment gye tulina okuva ku nsi kuno nga tugireseeko. Omusiraamu yenna olina okusala amagezi okulaba ng'olina omwana, olina abaana b'olese ku nsi. Kya busuubuzi ekya akhira yaffe, omwana kya busuubuzi. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba idha mata ibni adam inqata amaluhu illa min thalathin, mubyo aw waladun salihun. Omuntu ayina anava mu nsi ne bagamba nti yafudde mu nsi ayina kyekoledde, yoyo agenda okuva mu nsi ng'alesemu akaana. Teriyo mayiti ezaala mwana, teriyo mayiti gye mwali muwulidde nti yazadde ki? Yazadde omwana, wabula azaalibwa mulamu. Mwana waki? Yad'u lahu, weetaaga omwana gw'onaafunamu ng'okyali ku nsi naye ng'akawunti yo etambula, naye ng'etambula lwa mwana. Oba ku lusiku na Allah akutwale osigale nga bakyakuleeterayo akawunti ye ekyatambula. Kiki? Anti omwaleko omwana omu, bw'abanga agambye mwana omu ku nsi, fama abaalu alina abaana abataano nga bonna bateekayo ku akawunti ye. Afaanagana atya? Bw'abanga Allah alaze nti alese omwana omu ng'asaala, ajja kuba yeesiimye. Ate olwo anaaleka abaana 10 nga bonna basaala, ne baleeta dhuhuri, ne baleeta empeera z'abaana 10 ne bateeka ku akawunti yo. Bw'obeera ng'omwana asobola okugamba nti rabbi gfirli walidayya, ng'obuzadde ofunamu obuweerero, fama baalu ng'alina abaana be 12 nga buli mwana asadde mu swalaye ku sujudi agamba nti rabbi gfirli walidayya, Allah saasira mukadde wange. Ombaka kyatugamba aw waladun salihun, faayo olabe nga tova ku nsi okuggyako ng'olesifunyemu omwana, ate ofube omwana gw'ofunye salihun, tetumala gazaala. Teriyo muwulu azaala. Ogenda kuwangaana emeka gy'osuubiramu myaka okuzaaliramu? Oteekwa kufumbirwa oba oteekwa kuwasa, okola otya? Ozaala omwana. Weetaaga kuzaala nga bukyali, osobola okulaba ku mwana oyo, kuba si kumala gazaala n'oteekaawo. Weetaaga okuzaala ate omulabbe tarubiya enaamutuusa ku ekyo omubaka kyega nti waladun salih, omwana omulongoofu. Tuli wamu? Aw waladu maadha salihun, osobola okufunamu omwana yad'u lahu. Kyobola nti obusiraamu bwatugaana min maqasidi shar'iyya, mu bigendera lwaki Allah atulagira okuwasa mulimu okuzaala. Kyobola nti obusiraamu butugaana okuwasa omukyala yenna ategeerebbwako nti oyo tazaala, tetumuwasa. Kulimu obuzibu bingi. Mutula Sahiyabiyyul Jalil ajjeewo omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ya Rasulallah, wange omubaka wa Allah, inni khasabtu almur'a, mazima nafunye omukyala dhaata mansabi wal jamal, omukyala oli wakitiibwa ekyokubiri wa jamal, mubalagavu, omuyoka abazzi n'okola otya? Naye amugamba nti illa annaha la talidu, kinnategeddeko nti takola atya? Tazaala. Kisoboka okumanyika. Yafumba wa Mustafa emyaka 3 tiyazaalayo, yali yakavaayo Mustafa amutadde, Mustafa n'awasa omulala, waayita emyezi 3 gw'awasizza ng'asesema. Oli bwe yabala n'agenda ew'omulala, amaze naye emyaka ng'ena,
nera naye teriyo kantu onena agamba nti nange sijja kusobola obusobozi bwe niyo bwakubeera na mukyalo omu kati ate ggwe lwogero otava eri nti nze nja kumuwasa myaka 7 ali mu bufumbo tayinaamu ki oyitawasibwa. Sahabi abuuza omubaka nti ya Rasulallah ngenda muwase omubaka amugamba nti nedda towasa n'addayo eka wayita ebbanga omukyala n'asigala nga amunyoola olw'ensonga nti yali amwagadde n'akomawo omubaka sallallahu alaihi wasallam nga nti ya Rasulallah omukyala oli gwe naggambe mukyala mulungi ate mukyala wa kitiibwa netazaala waŋŋaana naye ya Rasulallah mpula sisobola n'amugamba nti gambye tomuwasa. Sahabi nadda ewaka yagaana okutebenkerayo paka lwakomawo omubaka sallallahu alaihi wasallam ya Rasulallah ngumiikiriza biganye omukyala oli ya Rasulallah bwe mulaba mpula ng'obwongo bukola butya nga bwenyoola onzikiza ngende muwase mpaka wamugambira n'amugamba tazawwajul waluda alwaduda bw'abuuza eyeesibye ku mukyala oli ne umma yange yonna tazawwajul waluda mugende mwose mukyala ng'omusuubira nti ajja kukola atya. Lwaki? min maqasidi shar'iyya mulimu okufuna omwana. Gambye nti muleke tomuwasa genda owonoonye azaala alwaduda ate gw'olinamu okwagala. Lwaki? Omwana ojja kutuusa ekiseera ng'omwetaaga. Lwaki? Ojja mutwala ategeere nti oyagala mwana atandika okutambula wano na wali n'obusiraamu abusuulireyo. N'obusiraamu abusuulirayo kuki? Ategedde nti Mustafa ayagala ki? Ayagala mwana saawa yonna ayinza okugoba nga talabawo nsonga. Omugamba nti munnanga obufumbo bwana bwe batyo bagamba nti obufumbo mwana oleetulako obwetuuzi ogamba amakono agabeeramu bwe batyo babawa amagezi yeesalira amagezi. Ojja mumusanga adduse agenze mu bushiriki kola ki? Olwaleero beeranga bwerazi ko rediyo abanoonya enzaalo mujje anaagumiikiriza obwo tazawwadul waluda. Bameka amaka agatabuse olw'okubulamu omwana? Ameka? Omukyala ne batuuka okumugoba, omusajja amugoba amwagala, najja nekyamugoba takiinaako buyinza nga ye misikini. Naye lwaki? Mwana tayinza kukimanya Allah subhanahu wa ta'ala nga tannakikutuusaako. Okutangira ebyo byonna omubaka kwe kugaana okubawasa. Bo bakole batya? Bagumiikirize. Allah ajja bawa empeera. Bwe banaagumiikiriza ne batuuka gy'ali Allah ajja bawaki? Ajja bawa empeera. Omukyala bakubuulidde nti baamukutula enseke baamugyamu n'abaana ate gw'otwala okuwasa muleke. Ojja kuwagala naye omwaka gumu tandika okutala. Tojja kuba na busobozi kuwasa mukyala wakubiri ate noono omwagala naye omwana akoze atya? Ojja kukomekeza ng'oyenze nga naye ng'ayenze naye ngalowooza ggwe tozaala. Bameka abakyala bayise mu mbeera eyo ne batuuka mu kiri Allah kye yagamba nga abakyala nga basenguka wala ya'tina bibuhtaanin yaftarina bayna aydiyahunna. Bameka abamaze abaana ne babala mu mpya ezitali za babba baabwe. Bw'abanga ategeerekese tetukola tutya? Tetumuwasa. Wabula bw'oba omuwasizza fa anta bil khiyar. Abbi yakulekera okwesalirawo. Bw'oba olaba ng'onaagumiikiriza abeerewo tokakiibwa kumuta. Naye nga tumaliriza ab'ebitiibwa ekisingako bw'obeera nga Allah watu subhanahu wa ta'ala akugeredde nga ye mukyala gwakuwadde gumiikiriza. Osobola okugumiikiriza n'obeera naye. Bw'oba nga Allah kugaziiriza n'obeera nga omukyala oyo omulekawo ate n'obeera nga owasayo omulala n'asobola okubeera nga ojjamu abantu. Tolaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyekyokulabirako ekisinga obulungi, kyekyokulabirako ekisinga okubanga kya bbeeyi. Yawasa abakyala baali bayitirivu nnyo naye mu bakyala abo yawasa tulabanga omukyala omu yekka ayitibwa ani? Khadija ye yazaala ku baana
ba Aisha tebazaala ba Maimuna tebazaala ba Zainab tebazaala tulabanga mbaka bonna teyabagoba wabuli yasigala nabo fa anta bil khiyar kiba kirungi nnyo okwesalirawo noga nti amukyalo no kambeere naye bw'obeeranga obusigadde naye sigala ng'omugumya nti munnange gumiikiriza kwekyo Allah kyetugerera wataawanu ala albirri wattaqwa mubeerenga muyambagana mu bulungi mukyalo oyo muyambeko mu kutya kwe Allah subhanahu wa ta'ala oba olyawo Allah subhanahu wa ta'ala ng'anaabasinkanya mu maaso g'ekitiibwa Allah ng'abasiimye nga tumaliza b'ebitiibwa ebigambo byange lunaku olwaleero bibadde ku nsonga bbiri oba ssatu. Ensonga esooka kwe kubeera nga tukuuma amaaso gaffe tugakuume nga tukakkanya amaaso gaffe. Ekyokubiri tubeere nga tukuuma obwereere bwaffe ab'ebitiibwa. Ekyokusatu buli muntu faayo okulaba ng'ofumbirwa, faayo okulaba ng'owasa, osobole okubeera ng'ozaala omwana. Ate omwana muteeke dduwa osabe Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akusaasira omwana oyo abeere omwana omulongoofu, aleme kubeera nga mwana wa Nuuhu alayhi salatu wassalaam bwe yali omwana yakakasa nti ekiragiro kya Allah kimaze okujja, ensi egenda kusaanawo. Nuuhu alayhi salatu wassalaam enkuba etandise okutonnya amazzi gavuludde wansi, ali ku lyato aseeyeeya, ayita omwana ati ya bunayya rkab ma'ana wala takun min alkafirin, mwana wange jangu tulinnye eryato tobeera na bakafiiri. Omwana oti yali mulongoofu, omwana oyo yali mwonoonefu, naga nti sa'awi ila jabali ya'asimuni min alma, taata nvaako nti nja kulinnya ku nsozi, nja kulinnya ku miti, ya'asimuni min alma, bijja kubeera nga bintaasa amazzi. Amuga nti la asima alyawma, tewali kuno olwaleero. Omwana oyo era yafundikira akoze atya ng'azikiridde. N'ekyo tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuwa abakyala abalungi, tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuwa abaami abalungi ate balongoofu, ate tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuwa abaana abalungi abanaabeera nga batusabira nga tuti tahta thara, wansi w'ettaka, ng'omwana oyo ajja kutuula wansi agambe ti taata Allah saasira taata wange, Allah saasira maama wange. Allah subhanahu wa ta'ala ku akawunti zaabwe abeere ng'ateekako olw'okubeera nti basadde ne ku akawunti zaffe Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'ateekako. Buli muntu yenna faayo ofumbirwe. Wowe nowensabira abawala mwenna bali mu gurupu yaffe eno eya WhatsApp insha Allahu ta'ala. Nzijukire mabega eri muganda waffe Sheikh Milad mwenna yabayita mu inbox ye, abamayita mwenna bakufumbirwa, abanoonya abasajja, abanoonya abakyala yabayita. Nziramu nange okubajjukiriza nti mugende mu inbox y'omusiraamu waffe oyo insha Allahu ta'ala abalagirira abakyala abalungi gye bali, abalagirira abaami abalungi gye bali. Oba olyawo Allah subhanahu wa ta'ala anaatusaasira tutuuka mu maaso ge nga tukuumya amaaso gaffe, nga tukakkanyiza n'obwereere bwaffe, tukakkanyiza amaaso gaffe n'okubeera nga tukuumya obwereere bwaffe, ne tubeera nga tetwenda. Siraamu mbakubiriza okubeera nga mwewala okwenda tuuke mu maaso g'ekitiibwa Allah nga tuli mu bantu batagenda kubeera nga abonereza olw'amaaso gaffe n'obwereere bwaffe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa kathara min amthalikum birahmatika ya arhamar rahimin. Nga mmaliza ebigambo byange nga bulijjo tukimanyi tuba tuba tufundikira omusomo gwaffe tufunayo okusobola okwejjukanya ku Qur'ani Karimu. Kigendererwa kiki? Kwe kubeera nga tugezaako nnyo okulaba nga essura zino ennyimpi zonna tuziyiga bwe bazisoma, tuzikwata mu mitwe gyaffe nga tuzisoma bulungi, kubanga zissuura zetukozesa mu Qur'ani Karimu. N'ekirala mbakubiriza bwe olaba nga tutereezezza nti awo nti basomawo bati, faayo okulaba nga olongoosa nti nti basomawo bati, osobole okubeera ng'olongoosa Qur'ani, osobole okubeera ng'ogisoma mu butuufu bwaki bw'okuyisoma insha Allahu ta'ala. Bwe tunaamaliza essura ndowooza bwe tunaawezayo essura zaffe nga 10 ne tubakakasa nti tumanyi bulungi ozisoma, tujja kuddayo emabega kuva gye twatandikirako, tutandike okubeera nga tuvuunula ssuura ku ssuura buli gye tusomye tujja gizivuunula. Tegeera amakulu ky'omuntu obeera ng'oli mu swalayo bw'ogaa nti qul huwa Allahu ahadun oba ogambye eki, oba alhamdulillahi rabbil alamin oba ogambye eki, oba qul a'udhu birabbin nas oba ogambye eki. Insha Allahu ta'ala tujja kukiraba tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agende mu maaso n'okusigala ng'atukuumidde gurupu yaffe eno esigalewo biidhnillahi ta'ala. Omuntu yenna ayagala okubeera ng'agireetamuko obulabe, saba Allah obeere ng'omuddiza obulabe be. Buli muntu yenna agezaako kubeera ng'ayuzaayoza gurupu yaffe eno, saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'amuddiza obulabe be, abeere ng'amuluŋŋamya.
tusabe fenna berenga tusabira group ya feno Allah subhanahu wa ta'ala aberenga ajibeza onako lwale bi'idhnillahi ta'ala nja kubasaba buli omu yenna ansomeramu sura eyitibwa surati al-lahabi buli muntu yenna gy'obonsomeramu olwale bi'idhnillahi ta'ala ate buli muntu faayo kulaba ng'ombuulira mu musomo gwaffe gwe tusomye olwaleero oyizeemu ki ombuulira kyoyize ate onsomera ne surati al-lahabi ye surati eyitibwa tabbat yada abamu batugiyita eyitibwa tabbat yada naye nga eyitibwa surati al-lahabi buli muntu gisomeremu insha allahu taala gibeerenga tugirongoosa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh